Police ku kyalo Nkonge mu ggombolola y'Ekyampisi mu disitulikiti ey'e Mukono nga bali wamu n'ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa kubunyisa amasannyalaze ki UEDCL. Bakutte abasajja basatu abeeyita bakamyufu okuli Vincent Mukasa, Jimmy Francis ne Lwangolo Ronald. Bano basangiddwa Lubona ne waya za solido nga bagenda balimbalimba abantu nga bwe bagenda okubawa amasannyalaze nga beeyita abakozi b'ekitongole ki UEDCL ate nga tebalina biboogerako. Tusanze abakozi b'amasannyalaze ab'ebicupuli bwe tuyita bakamyufu badde bagezaako okukola emirimu gy'amasannyalaze okulowooza nti giri mu mateeka omubadde okuba nti baasudde waya z'abakasitoma nga bagezaako zisengula ng'ate balina ne waya endala ze batasobola kwogerera wajje zaavudde. Kyannaku nnyo nti badde tebalina bikwogerako era tusalawo okubakwasa poliisi. Babakutte ne pikipiki namba UEY 565 ekwe babadde batambulira nga n'abalala be babadde nabo bataddeko akakokola tondeka nnyuma. Tubasanze ku poliisi y'e Nkonge era abasirikale batulaze ebintu bye babakutte nabyo omuli engato ezirinnye emiti, waya ne meter box. Bwe bukyanga kutwala circuit breakers mu meter box ekyalo kyonna bakinvedinga, tetusigaza obubbi bungi, obubbi bwa waya tebamukoma kukuba ziri eziri waggulu zennyini nene solidoozi. Eno beerumiriza mu maaso g'abasirikale nga n'olunwe balusonze munnaabwe Jime nti yabatutte okuggusa ddiru ye. Ani akuyise? Ani akuyise? Jime. Jime naye yeewozezaako nti yabadde aze kusimbula muti gwa mugagga ategerekese nga Ashraf era nti ye yamuwadde omulimu guno. Natugamba ino omuti gwange njagala kusimbulamuuko twafuna okutakanya ne neighbor wange kati netugira natuwa olunaku nga mujja kujja mukansi netugyala olunaku olwaleero. Mugugwa Hussein okuva mu UEDCL ategeezezza nti abakwate baludde nga banoonyezebwa olw'okufiiriza ekitongole. Buli gwe kikwatako buli munnayuganda alumirirwa bw'olaba ow'amasannyalaze gw'otuulya nga teweekakasizza kubira poliisi. Mukubire poliisi tusobole okulwanyisa abantu bano kola nga tubamalamu. David Musika Lyankolo yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV.